tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, nkwaniriza nenkobaza okuba nga otwegase kwonna kwelwa ssanyu. Nyina amawulire amapya, amawulire amalungi. Wiiki tugitandise na buwanguzi. Omwezi ogw'omusanvu kansikirize ntulinga abagutandise obutandise. Leero ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa musanvu omwaka 2022. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, saagala kutwala kadde konna. Tuguddewo estate empya eya Lungala Kakola FUUTI 5x5 bangi abaafise ku side y'empambire ez'obukadde omusanvu. Ne tuga nti tukoze tutya, bangi basigalidde. Mwami Lugonvu Fortulese, kakati Fortulese, Mwami Lugonvu nkyalinawo obukadde bwange 4, mbadde nyinawo obukadde bwange 5, Mwami Lugonvu nkoze ntya. Tubanjulidde estate empya, amasannyalaze weegali, neighborhood weri. Mujjukira estate gye twagamba ey'okukiringa ne ba big boys. Kakati awo wennyini we yali eyali ya 5 ku 10. Njagala kusooka okwebaza abazimbye. Tulambudde ffenna amakubo nga bwe tugayitamu, estate nga bwefaanana, bye tugenda okulagulwa wano FUUTI 5x5. Abantu bange bannyinaze bangi abaafikira, abali mu mawanga gali, abaga nti Mwami Lugonvu emyaka ngikoze siina kendaga. Mwami Lugonvu ne bwe bunaafunawo kantu kange bwe kati waakiri obulamu bunaatandikirawo ebinene binansanga. Nenga nti kambayizi ku Bukadde Butaano, kamu, 2, 3, 4, 5 Fuuka landlord. Ku Bukadde Butaano Fuuka landlord ne neighborhood ensajja, omwami enyumba ensajja. Omwami yanga nti Mwami Lugonvu nze abantu amasannyalaze twagatuusiza neyanziza, mujjeko bujja, saagala byateka sitiri Mwami Abbas Haji kankusasule, nze njagala ba neighbor. Kitegeeza nti tulina neighborhood ennungi, LC nnungi. N'olwekyo nkugamba nti ku Bukadde Butaano ogenda kufuuka landlord, kamu, 2, 3, 4, 5 kilomita 3 zokka okuva ku Kolansi owa Masaka Road. Oba olengera bulungi, neighborhood nnungi. N'olwekyo nzikiriza ojagamba nti nkoze ntya, nyinawo obukadde bwange 4. Osobola otandika n'obukadde 4 gwalinawo 4. Waliwaga nti nyinawo obukadde 3.5. Mwami Lugonvu tondeka, mwezi ogujja nga gugwako guno wengenda ofunira ka balance osobola okutandika. Naye olw'obutatwala kadde kankuje mu studio, tutambule ffena tuuke ku ground okulaga estate yene efaanana etya, amakubo gali gatya, wali watya, wootuuka wooyita ddala amakubo makole, byonna ogenda kubanga bifuna. Tutambule ffenna ate tulabe estate yaffe empya eya Lungala Kakola. Okwawukanako eri yabadde ya Bukadde 7 naye ng'ate oyita wano ne weeyongerayo, kubanga eri wabadde ova mu MPIGI n'otuuka empambire. Ate eno oba tunatuuka MPIGI. Ekyawukanako nti eri yabadde kumpi ne Kolansi, ate eno eri kilomita 3 okuva ku Kolansi. Kyekyenjawulo kyokka. Eno eri wano nga Katende, kubanga oluva e Katende odda Lungala. Awo wetera kilomita 3 zokka, era mwe banneyiba ne Katende. Munzikirize ate tugende ffena ku Bukadde Butaano tulaba ogenda okufuuka landlord. Abali interested, enamba y'essimu kweri ku screen. Tutambule ffena tulabe ewantu bwe wafaanana. Okay, omulabi wa Lugonvu's Show, era nga bwe nkutegeezezza mu kaseera kano otandikidde, tuli ku luguudo lwa Kampala Masaka, wano we bayita Lungala. Lungala ali wakati wa MPIGI town ne Katende, era bw'ova Katende odda Lungala. Wano we tukkirira ku MPIGI Express Highway, yeyo gy'olaba wali akapande ka St John's College MPIGI, eyo ye MPIGI Kampala MPIGI Express Highway, awo weeyita netwala butereevu paka kutako. Okuva wano we tuli mu kaseera kano ku Kolansi okutuuka ku estate waliwo kilomita 3. Kikwetaagisa wakati w'eddakiika 7 n'eddakiika 10 oba
15 ziwera bwana Yusufu okuva ku Collins dakiika nga mmeka ku site kwennyini ku 10 kikwetaagisa dakiika 7 ku 10 okuba nga otuuse ku site era nga bwe tugenda okugiraba naye nga ku mulundi guno nga bwe nabategeeza ku Bukadde Butaano kamu 2 3 4 5 nyina gwe nabadde njogera naye nga kati mwami Lugonvu nzise ey'omusanvu gye mbadde nsobola kati eno ofunye ya 5 ndowooza Mukama bw'akola ebyamagero bano nagaba ndaga tugenda kukiringana ba big boys tuliraanye amaka agasinga ebbeeyi era amaka agasinga obunene mu MPIGI district yonna wano tuli mu MPIGI town council kilomita 3 okuva mu MPIGI estate yaffe nga bw'ogiraba bwejja eyita kuba neighbors nga bw'obalaba ab'obuvunaanyizibwa ye Haji Abbas yassa amasannyalaze ne gatuukira ddala ewaka nabadde njogera naga nti mwami Lugonvu abantu bwe bagambe amasannyalaze basikeze njagala kufuna baliraanwa bwe tukolagana n'olwekyo njagala kwebazaamu ak'ensuso wano woolaba estate yaffe enkadde we yali era mukyala nakasizaamu yonogola basaidi wano nkimanyi nti kwali ku programu alaba banneighbors ate baba n'abala beeyongedde gy'oli banneighbors abala beeyongedde estate yaffe yeeno amakubo mateeketeeke bulungi ga fuuti 20 kitegeeza nti buli kubo lye tulina liyisa emmotoka 2 ewantu bwa tebwe wafaanana nga bwe nakutegeeza nti amasannyalaze weegali amazzi weegali mu kitundu tojja kwebuuza nti omwana wange anaasomerawa amasomero mwegali tosobola kwebuuza nti omuntu wange bw'anaalwala anaddukirawa tuli mu kitundu nga mwe muli amalwaliro oba eddwaliro erimu ku lusiku gasinga obulungi mu MPIGI district tuliraanye St Raphael amasomero aga senior tulina St John's tulina ne St Raphael primary ne senior n'amasomero amalala ag'enjawulo agali mu kitundu estate yaffe bweti bwefaanana ku Bukadde Butaano fuuti 5 nayagadde nnyo considering bannyinaze ne baganda bange abali mu mbeera ega nti nkubi ekyeyo biganye embeera eganye kubanga bangi gwe mulanga gwe babadde nagwo nti mwami Lugonvu ekituufu buli kasente kenkwatako sinti sizifuna naye sisobola kukolaga nti kino kyenyina nenga nti nedda tutandike n'akatono ke tusobola bwe baba nga abala batandika na fuuti 25 tutandike ne fuuti ffe 5 nga kitegeeza nti wantu w'osobola okuzimba amakaago ennyumba yo ya bisenge 2 oba 3 n'osiba 10 n'osigazawo neopaakinga emmotoka yo nga ne toilet yawabweru ogirina buli kimu n'olwekyo bwekityo bwe kiri fuuti 5 ku Bukadde Butaano waliwo aga nti mwami Lugonvu ekituufu era onkutta naaweya era nakati wadde ngamba Bukadde Butaano teziriiwo nja kugumiikiriza otandike n'obukadde 4 kubanga ekituufu simanyi oba tunaddamu okufuna opportunity nga gye twafunye eno eya poloti ey'obukadde 5 ku ttaka gye lyafuuse mu MPIGI nga bwe tumanyi MPIGI ennaku zino ettaka we lyafuuse ekirwadde ettaka lyafuuse ekizibu nali ne bwana Yusufu nga tunoonya ettaka waakiri okufuna yiika y'obukadde twali ne omwami Deo no si Deo wani mwami Serunjogi yiika yagira mu Demeka gye twasooka twagigula 55 nazzeemu mukubira essimu annyonge naga nti njagala 65 era twalemaganye so ettaka mu MPIGI lyafuuse ekizibu lwa nsonga ezimu nti kati MPIGI ye Wakiso wa leero nti Wakiso gye yakoma okufuuka ow'ebbeeyi abantu ne bamudduka kati abantu baddukidde MPIGI Kammengo omulaba Kammengo kati yekikandwa ku Hoima Road MPIGI kati ye Wakiso kati n'olwekyo gamba nti oyinza okweyambisa omukisa guno ne bwe batogenda kuzimbawo kati nenoga nti nyinayo akapoloti kange MPIGI awo kubanga kati bwe tuba nga tutunulira olugero lwa Kampala MPIGI Express era abantu baliwo abadde agamba nti mwami Lugonvu njagala ewantu nga transport aweza mutwalo MPIGI wala njagala ne mubuuza maama MPIGI atenga transport kweganga ayogera zigizaga okuva e Kampala paka MPIGI siri nnyo mulinnyi wa taxi naye batwalirawo wakati w'1000 ku 5000 nga bakutta obujega wakati w'1000 ku 5000 okuva e Kampala paka MPIGI abamanyi Ntebe MPIGI kumpi okusinga Entebbe ndowooza mba nkusiigidde ekifaananyi ekituufu Entebbe wala ku MPIGI n'olwekyo bwe wali abantu babuuza waliwo kilomita meka okuva e Kampala
okuva e Kampala paka wano wenyini waliwo kilomita ziringa 25 kitegeeza nti bwobanga ffe gye tusula bwobanga otambudde mu ntambula eya bulijjo kikwetaagisa wakati w'eddakiika 3 ku ddakiika 45 okuba ng'oli mu Kampala. N'olwekyo estate bw'ogiraba bano bamu ku ba neighbors ennyumba gy'olaba baabazuula zaabu. Omwami oyo yagula yiika zaali 7 buli yiika yagigula obukadde 15. Ku lwaliro ng'oyagala omugulako yiika olina okuba n'obukadde obutakka wansi wa 5 ku bukadde 6 ng'oyagala omugulako yiika. N'olwekyo nzikiriza okuba ntusobola okufuna opportunities mu kaseera kano. Amasannyalaze weegali wano woolengera ennyumba ezino ez'amabaati aga black wetubadde emabega wali simanyi oba muganda nga anaasobola okutuzaayo emabega wabadde ennyumba z'amabaati ga black. Yes, wano wooli mu kwambuka estate yaffe ogijjukira bwana Yusufu ey'okukiringa ne ba big boys. Kati tulinamu 2 abafuuse ba landlord. Amasannyalaze gawayita ku mutwe gatuuse naawe kenyini okuvaana amasannyalaze we gakomye okutuuka ku estate yaffe wali kikwetaagisa ekinene omuti gumu oba emiti 2 okutuuka amasannyalaze gano wegali. Naye nga bw'olengedde ettaka lyeryo osobola ogamba nti kaakati kankwateyo 5 ku 5 okusinga nandyagadde bannyinaze aba 5 ku 10 tulinde mukko nandyagadde bannyinaze bambi nga mubigezezzaako biganye. Naye nga tugamba nti mwezi ogw'omusanvu tukunguddemu kaki? Omwezi ogw'omusanvu kaki ke tukungudde ke tugamba nti kano ke tulina ke tuggyeyo? Nja kusooka kukwaniriza mmwe amazima gennyini tusooke tutunuulire mmwe. Kaakati estate ezinaddako Mukama ng'atuyambye tujja kutunuulira ate abalala. N'olwekyo nzikiriza nti buli muntu asobola okufuuka landlord. Osobola okutandika n'obukadde 4 kamu 2 3 4 naye nga kyamazima nkibagambirawo ekituufu kiri nti estate ya wiiki eno ekyogga nti wiiki ejja mwami Lugonvu oba ku Lwomukaaga awo tujja kulinda omukisa oguddako kubanga kyo wiiki eno. Ababadde bankubira amasimu nga muga nti mwami Lugonvu w'oggulirawo estate tugiguddewo bwetyo bweri emaze okuteekebwateekebwa plots nnambike bulungi amasannyalaze weegali amazzi weegali neighborhood ogirabye neighborhood nsajja tawuni mw'osobola okukolera osobola okukolera MPIGI mu tawuni kuba oba ne kabuga akatawuni ka wano bakayita Mbale oba ogenda obutereevu okukolera MPIGI mu tawuni. Estate egatta amakubo tugambe nti egatta amakubo 2 egatta ekkubo eri abano baganda bange abagenda Butambala Gomba ate negatta ne bannaffe abadde Masaka Mbalala. N'olwekyo nzikiriza okuba nti luguudo lulungi eri mmwe abaganda nti njagala kugula ku olwo oluguudo. Mu kaseera kano ye estate gye tulinawo essimu yange kweri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Osobola okuntuukirira waliwo abagamba nti mwami Lugonvu sirina muntu gwe ngamba nti ono gwe nsobola okusindikira osobola okumpeereza message ne tulaba ate bwe tugenda okikola ate omukisa guno guleme kuyitako nga tofuuse landlord. N'olwekyo nja kubaagaliza obuwanguzi omwezi ogw'omusanvu gubeere gwa buwanguzi gubeere gwa nkulakulana tewali kinyuma ng'okkeera ku makyanga naawe kennyini oga nti yes ndi landlord. Ettaka lyeryo olirabye bulungi teriri mu ntobazi liri wakalu ewanyuma okuzimba ate ewantu ewalengera tolina kyomanja. Nzikiriza nti ekiro kya leero amawulire genkuwadde geego tewali kyoga nti mwami Lugonvu ate kino sikirabye. Amasannyalaze weegali neighborhood weeri era kanyongera okwebaza abagula mu estate eyo abatandise okuzimba mwebale nnyo mwebali ddala amaanyi mugalabye amaanyi mangi. N'olwekyo ate kakati tuguddewo eno empya ku bukadde 5 FUUTI 5 ku 5 osobola otandika nga bwenkyogedde n'obukadde 3.5 oba obukadde 4 ayina cash ate gobeera ku safe side nnyo kubanga pressure oba ogyeggyeko. N'olwekyo essimu yange kweri nga bw'ogiraba ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Osobola okuba ng'okyekingako tulina olunaku olw'enkya ku Lwokubiri tulina ku Lwokusatu tulina ku Lwokuna ku Lwokutaano then tulabe ekinaaba kitambula bwe tunaamalawo tulabe ekyetuzaako. Naye nga nzikiriza nti guno omukisa gwabo bannyinaze ne baganda bange abagamba nti mwami Lugonvu biganye nze nava ku kyeyo nga sifuuseeko landlord togenda kuba ku kyeyo nga tufuuseeko landlord. Ku bukadde 5
kambagaliza ekiro ekirungi tuwuliziganye. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Wala bya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu